she's back. Aren't you? Thank you. Welcome back. Atembo yangu wanyo. Enyonyi kusunze sunze. Akomyewo. Okay, oluvanyuma lw'ebbanga n'ebyaliwo akomyewo Kemi Sarah. Akomyewo. Kulika ekibadde kitya. Ekusunze nnyo. Leti plaster. Kale ebisigadde mu birinde bijja agenda kwogera ebizibu essanyu everything is gonna be right kasita azze Mwimbi w'eggwanga mukwano gwaffe muganda waffe mufaffe wange Kwawawo. kikwayawa omukyala Kemi Sarah akomyewo era nga receivingiddwa best friend we omu ku abo abamuyirawo omubiri ebyensuso Mary Bata. Mama yamanyi wakati nebuuza kiki kino Lugoye lukwateko. simanyi. Sorry? Kati nkole ki ndakewa ndekere ki Okufundirira butya. Amangu ago obufunze Bata. gwe twanonya aliwa Twanonya yunanti. Onange akati njagala ngende Yenyabo. kyekyo nina embaga ey'okuyimbako right now nziruka Bato osibye otya? osiibye bulungi osiibye mutabanywanyi bange Okay, oli bulungi. ndi very okay Webale kujja n'okima Kemi Sarah. bibaddemu okugumiikiriza obutawuliriza bye boogera n'okwatagana kubanga Bebe Cool, Mr. Bebe Cool anyambye nnyo Eddie Kenzo kitegeeza nti nze kannali sisobola kuba Kemi yali tayinaawe yadde essuubi kye yalina yali namba ya ssimu ya Mary Bata. Bantu lwaki bali bakugaba mu kyokola kibi nga tekyalimu kutaasa bulamu bwa muntu? Baali bakiŋŋamba olw'ensonga nti buli muntu aba n'ensonga ye. Yes. Kati engeri gye kitali nti bonna baali bagamba kibi kitegeeza buli omu aba n'ensonga ye. Yakutuukirira mu bbanga ki eriyise emabega mwezi ki naku z'omwezi okyazijjukira? Engeri gye saali nti nina mission mu kyo saaziwandiika. Manyi omuntu waba alina kyabala awandiika ne lwosooso mubipinga. Kati saabiwandiika naye kyemmanyi nti Christmas wonna weetuukidde awo wonna mbadde nzaamulina. Kemi omugamba kyakaseera kana akomyewo mu ggwanga. Kemi kyemugamba nze ndi mukyala mulokole. Bayibuli egamba nti omuti bwe gutemebwa wabeerawo essuubi ery'okuloka. Awo Bayibuli egamba nti Yobu n'atwalibwako byonna bye yalina n'atuuka n'okwetakuza olujjo. Sitaani n'amugamba nti mukazi we n'amugamba weegaane Katonda ofe. Naye n'anywerera ku Katonda n'amuddiza buli kimu n'abaana abaasinga obulungi ku mulembe ogwo omwali n'omwana gwe bayita Kellen Hapch. So nkugamba ensi ekumenye, ensi ekukubye, ensi ekulaba nga bwekulaba, ekutuumye buli linnya. Naye bw'aba Katonda akyakuddiza chance, ffe abakumanyi tukumanyi. Bw'aba nga akyakuwadde chance ne tuba nga tukyasobola okuwaayo essekenda weetereeze ng'omwana omuwala. Olwaleero
abantu bonna bajajinga naye gwe wekkiririzeemu okomyewo Uganda saagala otunuulire batakwagala gwe tunuulira kala abaana bo otandika obulamu obupya ennaku giteeke mabega byoyiseemu saagala birulinga ate future yo ffenna tusobya tuli bantu naye bye twasobya tebigenda tulemesa kugenda mu maaso tokkiriza muntu yenna kukutinga down weetereze gwe nga gwe ate teri agenda kubuulira mu nsi omuntu okukyuka atuula bwogu nze byange nabimalayo nina kyesitakubuulirangako kati it's your time to sit down gwe ne Kemisera Saala Kemirembe otuule wansi ogambe Serwa nakolerawo ensobi otereze naye tebaye agamba ti obulamu bukomye oweddeyo nedda you can start kuba omuti we gutemewe wabeerawo essuubi nate tigusobola okuloka Kemi wa musonyi omusonyi ekyo nakyo noba kyali ki yankola ki alina kyeyakola ekibuuzo kyange Kemi akomyewo mu ggwanga oluvannyuma lw'ebintu byonna byonna tubadde tukimanyi nti abadde ku zero atandikiddewa agenda kuddamu abeere naawe nga bwe bwali mu covid oba ate ekirungi ogambye nti oli yali covid wali we nali mbeera wali wansobozesa okubeera naye kati wembeera wayinza obutansobozesa kuba baali bangi okitegeera nga balina we babeeranga bo nalina abaana bangi kati obudde buno nyinza okuba nga tetukyali awo navaawo awo wenali na shiftinga you get my point naye kyemmanyi Kemi tagenda beeranga muggi buli lunaku nze nasituse kulaba ng'akomawo mu ggwanga kuba embeera mwe yabadde mwadde musaana okuwulira nti Kemisera yesse eggwanga ne likuba engalo era ne ligula ebimuli ne liwandiika ne liteekako abadde muntu mulamu nga mukakkamu okitegeera naye nze sisobola kugumikiriza eyo mbeera etuukewo Kemi agenda kutandika obulamu bwe tagenda kubeera nange ewaka naye nga waali ate music career ye ekyo ina kibuuza ye oyina MBM ekyo ina kibuuza ye bw'aba yali avuddeyo anti bw'aba yali avuddeyo n'abagamba nti MBM kino oba kino ye yalina obyeyogerera not me. Okay. Thank you. Kemisera olina enteekateeka ogenda okutandika Katonda enteekateeka yagimanyi kubeera ye yabadde mu nteekateeka zino mask nyina mukasenyiga. Okay. Tutandika busooka Kemi kulikayo mbuddeyo obadde oli luddawa mbadde South Africa. Okay, nenteekateeka otandikira Katonda yamanyi enteekateeka zange sirina nteekateeka yonna kuba sirina nga bwe mwabiraba sirinabeera fine siri fine at all nkyetaaga okustandinga so Katonda yamanyi olina kyewejjusa mu myaka gino mitonotono gyobadde toli mu ggwanga nebbanga lyomaze nga tolinemu baabawo mu Uganda kyenkola ki kyewejjusa nga gwomuntu nejjusa okubanga music career yange nagirekawo ate nenzira mu byekisiru. Kemi mbeera ki gy'obadde oyitamu ebadde mbi naye wagiraba mugitubuulire wagiraba ekimala kyewalaba kimala kyekyo. Okay, bwabadde owanjagira abantu wavuddeyo n'ogamba Mary Bata ti omu ku bantu b'oyagala bakuyambe naye Kemi ebintu byali bingi nnyo ndi munnamawulire ate enjogera byemba mpulidde oba bye baŋŋambye nti gwe wayawukana bubi ne munno ng'ensonga zaalimu okumwagalira omuntu we Kemi. No si bwe kyali naye abantu engeri gye baagejja emimwa baleka n'oboogera ebintu by'ennyonyi mubimanyi ono Kemisera omulaba ne bwe munaamwokesa tewali kipya mulina kuyamba muyambe nze njagala mbabuulire ffenna tubeere bazadde Kemi mukyala munaku ne bwe munaamutega amawulire ne mwagala ayokye addemu awoze ayinza bayansonyiwa munange ŋŋambe biki no 2025 muyambe Kemisera abayina akasente mukamuwe apangise enju agule omufalisa agule ekitanda atandika obulamu ebyaliwo bwe biba byaliwo yeetonze n'abanyiiga bamusonyiwe ne be yasobya bamusonyiwe no yeetonze mu katambi tetugenda kwesobya bye twasobya ate tuddemu ne bye twamala to be honest mangi kubanga mwagala mukozesa nsobi Kemisera ensobi zaakoze zimala mutaase
to be honest kati omubuuze ebyayita mukazi wattu era atandike era akaabe era ba screenshotting era bagambe kirabe mumuleka agende kale anaaba olwezo basome bayibuli genda onaaba amasagente muli balunze eri ewammwe mu ttale era weetegeke ku makya tukeera kakuuto gy'onootandikira akeera kakuuto gy'anaava ababuulira ekiddako ate tumuteekewa era kuva direct tugenda wali oli emmere tugenda mu 5 star oh sorry tumutwale wa Jaruna mubuuze nako amukubeko ku liiso asanyuke kamwe kuaga tuvaawo direct kamyonagene wa Jaruna tetugende yeyo ati agambi jagala mu bantu mufango ntujja kugenda ngambe wa Jaruna mwabadde mwami walukaga Alex ate kwejjukira oli mwana mu lujja muno gwe wandyebeeredde gwe ono mutowo mwana wange agamba agenda kusasulira ku ssente ennyonyi n'ebyetaagisa bamunoonyi kasita ntuuse zabadde agenda okusasula zimpe mu muntu ntandikira mbaba mbadde simbe Jesus Christ what is this abakambake neta nalikola wetu bambite munzi tabambite munzi anyway it's okay nenga bambi kyekyo tumutaase butaasa Kemi obudde bonna ayinza okubawo ekigambo ekiyinza ate omuviirako akabasa Kemi abannayuganda ddamu obeetondere kwa kati okomyewo oli ku butaka ddamu wamu obeetondere bakirabye nabeetondera weetonde bwe baba balina munaye kyewabba oyinza wabba nabba ninga sinagwe nali kale anti otandikiddewo amalala ku airport ale bambi bamaama sirina yatamalala kamide wansi soko bayimbemu naye baba waliwo gwe nasobya yenna ng'otandikira kumalala bambi nsaba mu nsonyiwe bw'aba waliyo nga waliyo agamba kemisera yamukola kino oba kiri oba kiri bambi I'm really sorry naye nga nsaba buwagizi bammwe abasobola okunkwatirako nziremu mbaluke endongo eddoboozi nkyalina ndowooza bye waliwo yagenda naye mu nga comment section njagala okwebaza abankwatiddeko omukulu Eddie Kenzo weebale nnyo 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 neneebaza omukulu Bebe Cool neneebaza bata wange Maikanywanyi thank you welcome may God bless you omukyala Fina Masanyalaze Hajaluna Mubiru webale taata okuba Kemisera fans yaweereza 10,000 bambi webale kundaga mukwano ba sweeti neneebaza omukulu Kibombo ne ttiimu ye South Africa Siza Dini Kiviri mwanda z'omukwano baganda bange Joyi Mogani mwebale kumbeererawo Mukama abawa omukisa era akibabalire buli ayina ke yatodde n'essimu ezankubiddwa by the way ne taata Jeffrey yankubiddeko n'angamba enkyayagala kundaba tomanya yandimpa ku ntandikwa taata Jeffrey Rutaya oli taata wange mumpaneza muganda wange wali ekakuuto taata bambi onsuubiza akasimu nkawulidde kaninde enkya naye nga tweyanze nnyo tweyanzeege naye n'abakyasobola okunkwatirako ng'osobola okunkwatirako nange ne ntandika obulamu bambi munyambe sobola okwezza engulu neyanza nnyo tweyanzeege yenze Mary Butter aba 99 kampiseewa kange natadde album oh my god ffe tuli bimuli birungi ebinyumirako bannanga natadde album ya nnyimba 9 mujje mumpagire by the way mbadde njagala bawayo kaddina ku hoteli yange empya nga njigulawo mbayisi okulya sigenda kuba kalango naye mbayise ku ddina ngenda kuba mbabuulira jet having eddina mbabuulira ekitambula MBM ate leero munayesi naye nga byebyo mutukkirize tugende kati mugendawo mwagala tugoberera manager oh my god mpitira abo babouncer bakube bana mawulire